bampita Ray Moja. Esigandize manager w'omwami ono kabaka Mwanga oba Luyinda Junior asangibwa esaidi z'ekyotere ekyo namugye saawa zino batubire ku Ima Road. Mwebale nnyo okumwagala, mwebale musupportinga, mwebale mulaga mukwano, mwebale kumwaniriza kuba nange nali ntidde nga mmanyi ate nze nnyinza omuleeta ate ne bitabeeranga ki we mbadde mbisuubira. Omutima ogugamba nti let me look for this kid ogujjawa nze era interest yo eri ki? Nze kino kankibuulira abantu teri kintu kigwawo bugu era njagala okukubiriza omuntu yenna ng'ali eyo oba oli munnamawulire oba okola mulimu ki oba olina mudaala gwa capati oba okola mu katale ti gwe kola ky'olina okukola one time. God will pay you. Nina channel yange bagita Tia Media eri ku YouTube tebazeeko nnyo bbanga naye nga bw'omanyi nze musajja bayira akola emirimu emirala naye I like entertainment ya TV. Nina ne stage nasembe ku omukyala alina sirimu nga mulalu ng'alina abaana bana abakulu ng'abala natuuka wali embeera era story kuli ku TV Media abagenda ne bagiraba. So mbadde nga nkola ebi nze nasaba okukola channel eno nga sikola interviews oba nti baserebo baki wabula charity channel. Yes, charity channel. Ngenda nejiga abantu nembaleta nembajako interviews niteeka enamba oli waba pigize interest na branch kati onalaba story yo ono omwana namulaba nga trending ng'era omuntu omulala alina ku TikTok era nenga era olaba embeera gy'alimu ewaka background yonna oli ayiza ebintu embeera olabira ddala kati nenga simulaba wali amugjayo omulago nga ndaba ataakuba nengamba ati bino ebintu bya media muganda wange bya kiseera akantu kana akasima kagenda kugwawo mu maata afunye ate kakadde kamu akaki ensimbi nengamba bane tewaliwo kisoboka ku mwana n'omufuna kati ndaba abayimbi bakozeemu ennyimba mu slogan ye batandise okufuloinga videos nga bamunoonya awo wennyini abayimbi bangi bavuddeyo bakoze slogan ye oli ennyimba. What is your next step as a manager? So saawa zino wenafuna gundi eyo netandika omunoonya sister we namuntuusaako by luck kati way forward ekitokerako dde abazadde bankubiriza omwana adde asome tukole bye tukola mu managing bamunkwasa n'omuzadde juzi yazze natukyalirako ewaka ku Sunday nagamba kikulu omwana ndaba ali bulungi kusoma. Ekyokubiri tutaddeyo ka video leero nga ayimbamu akayimba ka kyali wange kyaliwo naawe mukunja atasera akubyemu awo naye muganda wange kabukuse mu ssaawa emu kabadde n'emitwalo 10 egy'abavyusi sawa ne bagamba ine ddoboozi kati wedda abankuba media no badde wedda munkuba nze mbala munkuba ate byokenyi bagambye ekiddako tukirabye kitegeera. This kid can do stand-up comedy, and I wanted to brand him as the first youngest stand-up comedian in Uganda. That's nice. That's a nice idea. So, and it's a virgin in Uganda. And it's a virgin land. So ono mwana mwetemunamu exploit bulungi naye kasita mugamba katugenda kukola kino akikola ate buli omu n'akola atya kati just kwataganira wamu loni n'oleta advice gundi n'aleta advice ne tugamba okay to branding oba yonna tubi branding the music ne comedy it's fine. Singa ekigambo kabaka Mwanga kyakirina copyright mwandi kikoze kuba baana batanze okukolamu ennyimba at the same time omwana creator CEO waakyo tali penny ate nga bangi era sesemera kuba baguddewo gundi social media platforms manya ge YouTube, TikTok channel nyingi nnyo kabaka Mwanga bakalafunirawo numbers. Yes babikoze bingi naye ebyo bisuubiranga mu ndongo sirina wengenda genda sirina nabudde bwakuba wabira bintu ebyo naye nga ekikulu kya byonna omwana ono nze kyembasaba kankoze opportunity eno munkwatizeeko wemanga tufunye essimu lyakakadde Mulange Mbengo n'engamba mbu 5 gaagana ekitundu Ron Genius n'ogamba ebitabo bibino okitegeera tusobola okukwatira wamu omwana ono asome n'ekirala alinayo ku smartphone asoja omwana ono yaguze layini mu kasente ke naye z'essimu tezinalabika alina essimu agimuwe kubanga kasita akwata essimu n'agiteeka mu Facebook ati awa content anyumira abantu naye nange sinza ali obulungi yes, so you were artist Ray Moja at the same time oleso omwana mu line gy'ogambye nti agenda kubeera comedy kumukozesa stand up comedy idea gy'olina muntu era bikola otya bibiri kuba you were artist
ndi artist nenze mbadde behind so many people kyolina okumanya kati kyoninga bwoli wano oli presenter but you like music, you love music and you do music. So music sigala mukola ate si wakusaagirira omanya abantu bagamba music mukola nga hobby. No, si hobby, mwagala because nze yansomesaako ne senior 5 senior 6 nakola oluyimba lw'essomero and it was a good song. Yes. Kati nezino ze tubadde tukola wano ziwuli zipisi zange banule ku bunone ne coach Kawagga zibungina mu studio nkola okitegeera naye tekiŋŋaana nange kubaako ate gwe nyambyeko ne tuyimukira wamu ti music ze jasitulya nnyo okwemalirira nganzi lonyi ekyo kya bulabi kati nyimbye ennyimba ne bantegeredde ate koona omwana gwendeese oba okitegeera kati abansabula ku media bansabula because ne lulinga nange era soogebwako naye nga nina hits zange zitambula so kati tetulina nnyo okubeera selfish so byonna nja bikola ate nga nina n'emirimu gyange nganzi nasoma ndi muyivu era nabyo mbikwasa ddala era naye wali ogenzeeyo nali si lwali ogusoosa ebigambibwayo obimanyi tewagenda ng'otidde nga bakugamba ekyotera laakaayi era bagamba okujja oyo omwana kawo kikawagga no by the way yagamba muganda wange ziwera ssaawa 12 totambula n'aŋŋamba ffe tuve nandagira ne maama we waasula n'aŋŋamba okujja kubako n'essimu ogenda wamami osule okere ku makya olabe kubanga zinagenda mpaakinze engoye era bayira ne muzeeyi we nakimugambye eggulu nti najja mpaakinze ebbaaga nga ndi willing okuwebakayo wiiki namba oba bandya naye n'okufuna kabaka mwana nze namanya kikyendeeta mu ggwanga naye nga munnaye natuuka wali engeri gye nali hambolinze ati gwe nakozesa ate munne omwana amufunira olunaku nefuula bayire omunamawulire wefuula journalist yes nengenda ne zistandi nengenda ne micro membajjako era nakontenti w'abazadde be baani bonna mbuyina sinamuta naye nga byonna yes okufuna omwana ngeza mu supermarket nguzeeyo ku bintu awo gamba natuuka mu lujja ne baniriza kyokka tetwemanyi tebanakusibalabangako wagenda ng'oli munnamawulire ng'ogenze mu linnya lya tv ki bakubye nnyo olowooza era moja anyway omwana omuleeso omulaza abantu biki byemufunye so far the achievement kuba emikwano efuuse engombo emikwano connection mama fina tanabana nakunaye simu yenga nogalo nanzisi era malalo ni kati anonya abasajja fe betunonya no but mukama alina ngeri ja blessing omuntu from nowhere anofune kubo lyoso oyitira maybe kabaka Mwanga yali pathiyo ense kutegeera yeah man so era nze munnaye nange mpisa omukono mu maaso era nenebaza abazadde be ate n'omwana yekenyi naye okumusimba kuba yansimyeyo first time bayina natuuka mu lujja bwenti nenseerera nakutte omugaati soda kitegeera kati omugenyi wakatuuka kyokka opaapadde ogudde wansi mu bisoda n'oseerera kati obwo obwana bonna bwemwalaba mu vidiyo yo n'omwana zimwali kalikoze ebintu bambi bonna bwajja ne bannonderawo ku bintu nenyingi ne bampa ku mazzi nenaabanaabakaawo ku bisooto biki naye nga bambi naye yanyenyeriza lungi yanjagala bazadde be kuba bamutuuza nsi ne bamubuuza oyagala okugenda n'omuntu gw'otamanyi n'abagamba nze ready okugenda kati senga yagaana era kali kawedde abazadde ne balusikinga omuntu tebamumanyi naye ebintu bya Mukama bizibu nnyo kubanga okuddizaako emabega kati nze Shira oyo omuwala bamuyita Shira eyalina akawunti ng'eriko n'omwana oyo omuwala yali afolowingiwa abantu emitwalo 3 kyokka ffe yafolowinga abantu 5 baana kati nga ndabira ddala n'omusindikira request togenda kusuubira kufolowinga bba era saagisindika zinalabanga omwana nga mwegomba nga ngamba singa mumusiikana naye nga mpitawoko obuyisi ku videos banne oyo omuwala ate yansindikirako follow nengamba kyendaba kyekyo naye omanyi nti omukisa guba gugo nenyiga zi follow back nenyiga ziyo kati kodi ntera okozesa era mukunja amanyi era bwe nakwatagana ne mukunja era zamugula ku simu nti muzeeyi nti tusiga tukole kayimba yipsi zange biki kodi ze nayiga ye yanoonya enamba yange
kati nze nandikoti zensooka okunyiga gwe n'okola otya nonoonya zikyova zisobola kuno bakuyita emoji yaman kati omuwala namuyita mu kodi zaffe ez'ekivubuka ati onyirira gwansinkanye muko ne twogera biki kitegeera nga simulaga nti njagala kikubanga yali akimanyi buli omu ayagala ani ate nga taata waabwe mukambwe naye abitya yes kati nze nayita mu kodi zange era okugendayo mugamba ndagende kumukyalirako oyo omuwala bayita kumukyalirako naye nga twogeddemuko kuba namuga ne brother gyali eyo gyekali eno mu kyalo kati nze natuuka eringa agenza okumubuuzaako naye nga efoosi abeera noono omwana naye ndaba omwana nembabulya ekituufu ekindeese omwana okay Raymond omwana agamita yakudayo kusomerayo byonna bitunulidde nze sijagamba nti ndi ku pressure kuba saa zino tunyumirwa nti tutuuseeko nga wano ebulange Mengo ebyo byali nga birooto okusiikanako ku Ssaabasajja Kabaka Wangale Katikkiro gamba ebintu bwe bityo so saawa zino kyenyiza okugamba nti as long as tufunye essomero kubona omwana si nti alya emmere sowaani y'emmere nnambambwa nenemerera okuliisa kitegeera sigamba engoye zange ez'ebbeeyi nnyo sakasita nfuna school fees nefuna ebitabo ne peeni turegisterinze nagenda n'asoma oli weekends tusobola okutanga ku waaka netutambuza kubanga mmanyi tagenda sigalayo ku piiki mirembe na mirembe tagenda kubeerawangalidde mu kibuga muno abasajja lwaki tosinziira wano Sidui Rusebo taata wa rupia bagita ropera Kampala parents mbola taata ngawe yambaka abaana abalala bamutegedde omwana naye nawulidde yabadde atunonyako naye nange yaŋŋambye teyampadde ennamba so asobola okunoonyako wano ku BBS oba n'osindika abantu ne banoonya looni asobola okututuusaako omwana tujja tebamugestaringa kuba agenda tula P7 ne waba asazeewo okumuzaayo mu P5 nze ndi fine era abazadde nabagambye omwana banga waliwo essomero kati ng'ebyo Kampala parents limuwadde nze ngenda kumuzaayo atambulira ku standard what's the instance of okudduka ate nga byadduka tebirimu yes akyasobola okugumiikiriza natula P7 nga yeetekesa nafuna grades ennungi ate mama Fina wamusiikanyeko kati mama Fina mbadde sinaba naye ndaba nnyo comments awo nti munoonye ku mama Fina sina namba ya mama Fina naye nga yenayina yeewaddeyo nti ayaga tuyambako kino fe tujja fulufiga nalabye video nga yamusuubiza essimu fulufiga essimu yaffe jeno tujikusaba gituwe figa tuwe essimu y'omwana tusuubizanga bya kamera naye nga webale jeno ku mwana ono alaika video nga bambi omwogerako bulungi ate kati omuntu nga gwe alina eddoboozi obanga olina kyoyogedde kiba kiraga impact y'abantu abantu b'ebweru bano balina some achievements ezimu zebabawadde ab'ebweru obo balaba mbaagala nnyo tubaagala nnyo kuba bebasingira ddala okubeera ku midiya okwo bebagagga bebabeera ne yes bebakasuka nnyo vidiyo ne bazitambuza naye ekituufu bambi nga we mubyogera bwe muba mubituuka